akoze emirimu mingi tumumanyi nga retired AIG IGP at the same time tumumanyide mu police tumumanyide mu presentation emirimu mingi gyakoze naye kati awo wennyini ogenda kwebuuza yani Odolaki naye ayagala tusuula ddala tulina Mr. Kasinje Kasinje Hassan tewelabira nti abarozi from mattress bataddemu ssente n'olunaku lwaleero okuba nti tutambudde ne tutindiga eggendo agenda batubulira wano wawe tuli we yatuyise agenda babitunnyonnyola okuba nti tutuuse wano abarozi from mattress bakkiriza ne bagamba nange boy ensi y'ebirooto ebirungi era akakasa bukakasa nti munaye balina buli mufaliso gwe weetaaga balina emifaliso egy'aba kibubu bakabubu balina emifaliso egy'abamenye emigongo n'ebirala bingi nga wandi byetaaze n'okusingawo awamu n'abanumira era nga nabo bakakasiza nti munange bo weetaaga bwetaazi kintu kimu kyokka apo ewatali yadde omusingo nti ate ekizimbe kiikyo munange mumpe ku miliyoni 2 nedda oviira ddala ku n'emitwalo 5 bagiwola okutuukira ddala ku miliyoni 2 bizinesi yo negenda mu maaso ebintu ne bitambula nga we nabasuubiza nti nina Kasinje era mbadde nsaba oba officially weyanjule tutandikirawo because he's a retired. Yeah. The Assistant Inspector General of Police retired. Okay. Hassan Kasinje. Okay. Nina emyaka 6 kati. Erinnya lyo lisoundinga n'okusinga oba ki? Okimanyi nti nawumula 2 years ago. Nkoledde mu police emyaka 33. Oh, okay. Kati ndi managing director wa security company eya bwanannyini. Okay. Eyitibwa Tayari Security. Yeah. Yes. Ebyo byenkola nina amaka ina omukyala n'abaana. Okay. Njagala nnyo emizannyo. Okay. Kiwulikika kityako yennyini intro gy'onkoledde kiwulikika kitya okuba nti kati oli retired? How does it feel? It feels so nice. I'm telling you. Okay. Okuretiringa okukola emirimu gyo n'ogimaliriza bulungi n'oretiringa ekyo oyina okwebaza Mukama oyina okwebaza Katonda kubanga si bangi abasobola okikola nenze bwembeeramu abo abakoze emirimu ne bamaliriza bulungi era ne baddayo mu community gye baava kiba kirungi nnyo pozi n'ekyokubiri bingi bwe tubeera mu offices bye tukola obeera ng'okola omulimu gwa gavumenti naye waliwo ebintu ebirala ebikusanyusa byokola kati bw'owuumula oba oddayo okukola ebyo byennyini bye wali ng'oyagala kukola because it feels like a passion etandika nefuuka part of you it becomes part of you. Okay. Era mu retirement ekyo kiba kikulu nnyo kubanga emyaka gy'omala ng'okola olina okuba nga opreparinga luliba olwo n'owuumula kakati bw'oba owuumudde era ogenda mu ebyo by'obadde nga omala time yo ng'okola newankubadde nti obadde tobikola bulungi naye kati ofuna omukisa n'obiteekako essira. Okay. Awo wennyini waliwo ebiseera wa retiringa and officially abasinga tukimanyi waliwo ebiseera bye bakuyitira omulimu nga bakyayetaaga direct calls nga banaye Mr. Kasinje jangu otuyambe ozifunyeko ezo good moments? Ozikyaliwo. Okay. Naye waliwo ezo zeba kwegamba bakyakuba olw'okuba nti emyaka gye bamala nga bakumanyi bwe bakubira ng'osituka mangu oba ekintu n'okiteekamu nnyo amaanyi ebyo nkyabikola nsobola okugatta abantu ne nkugamba nti ensonga eyo ekisooka eri bwete ne bwete ne bwete ekyokubiri procedure mu police ziri bwezite ne bwezite ekyokusatu olina okulaba gundi ne gundi ne gundi ekyo nkyakikola naye ebisinga biba byagala personal touch ekyo tekikyasoboka kubanga siriiyo naye abantu mubatwala ng'ekintu ekikulu. Okay. Ngojeko ejo gyennyini gy'oyogedde ngojeko ezi personal like touches nakwita maybe ebintu ebityo by'otakyalinako ngalo olina ngojeko policing olina ebirala byokola outside that mweno retirement age? Yes, enyabo. And that's tukola omulimu guno ogwa Tayari Security. Yeah. Era nze managing director n'okulaba nti company eno egrowinga ekula. Okay. Twatandika omwaka oguwedde January netandika n'abantu abatono. Okay. Abantu nga 25 ne kati tuli mu 300. Okay. Naye nsuubira nti mu myaka ng'ebiri
tujja kuba bakitalo wano mu ggwanga. Nkitegeera Yes. kasita kasenja Yes, kyogera. mpoze ebirala byenkola nga bwengambye njagala nnyo ebyemizannyo. Okay. Ndi public relations officer wa Sports Club Villa. Nina ne business zange ng'omuntu. Nkufuna. Naye Yeah. nali siteeka nnyo nga saagala nnyo okumanya ebintu ebikwata ku agriculture. Okay. Yes, obulimi obwo naye kati mbukola. Ewanga waka nkola ebyobulimi, nima, enva, amatooke, nina ente ntonotono, naye awo nawo ngenze nga nteekawo ndaba nti kijja kunyamba nze ng'omuntu aretiring. Famire yo nga togiteeka mu mawulire nga bw'olimu kuba tewandyagadde okubeera like no. Kale ababeera ku social media era nange ntera nnyo okugamba abantu kiba kirungi famire yo ogijje mu social media. Tekitegeeza nti family members bange tebali ku Twitter for example. Kyala wange waali n'abaana bange bali ku social bali ku Twitter. Naye mbaleka in the background. Okay? Naye oluusi nsobola okukuba ekifaananyi oba okukubisa ekifaananyi nabo nga bali nga ndi nabo. Naye siteera nnyo okugenda nga mbogerako nali wano nakola bw'ati. Lake kiba kirungi bwe tubeera ku social media tugezeko okuprotectinga families zaffe. Lwaki olowooza bwotyo Mr. Kasenja? Lwaki ndowooza bwe ntyo ndowooza nti abaana bange bakulu ate balina social media accounts. Balina Twitter accounts for example. Kakati bwe mbeeraawo nga buli lunaku nga mbogerako oba oliawo baagala privacy yaabwe bo ng'abantu. Okiraba kati ekyo nakyo olina okukirespectinga. Naye ku social media naddala ku Twitter si buli omu aliyo nti mulungi. Naye abaagala bw'agenda ku social media n'ateekako akafaananyi nze ne daddy nze sibeera na problem. Tokinako buzibu. Naye ndaba tebabikola kati naawe n'obawa ekitiibwa. Nembawa omwagaanyi ogwo nabo bakole bye baagala. Ebintu bingi ebitambula mu social media ebitambula mu police nowadays bingi ngamba ng'okuli enguzi ebintu ebyenjawulo. Wali obaddeko awo n'ogamba newankubadde ndi retired naye mpulira kino nandyagadde okiyintervene nga nkiyingiremu. Just lwakuba nti you retired and you're like no kireka you let it be. Experience gye njagala kubuulira abantu kati nze emyaka 2 gye nina ku retirement. Jjukira nti kati nze bwe mba njogedde ekintu kyonna ekikwata ku mulimu gwange we nali nga poliisi abantu bajja kubeera nga bakitunuulira nnyo n'eriiso ejjogi. So bw'obanga oyogera oba okomentinga ku department yo oba organization gye walimu olina okubeera very careful. So bwe tuba twogera ku nguzi buli omu omupoliisi yali akimanyi nti na fightinga nnyo okulaba nti abapoliisi tabali enguzi. Nagenda mu units nengenda wa buli wamu wonna nga mbuulira nali ng'omusumba oba omubuulizi mu poliisi. Actually CPC bagamba nti you are the bishop. CPC yabeera bishop. Kati olina okuba nti otwala enjiri n'okola ki? N'ogibunyisa. Mugundi mu institution eyo ya poliisi. Kale nno nkivumirira. Omuntu bw'aba aleese ekintu n'agamba nti kino na kino na kino naye nze nina omukisa kubanga nina ne internal knowledge eya poliisi. Mba mmanyi nti omuntu bw'aba aleese ekintu bwekiti ne bwekiti nze ku lwange mba njagala twogere ku muntu oyo kyakoze tekibadde kirungi naye kati gundi bwegendamu kukuba poliisi ng'ekitongole awo njawukana nabo kubanga tekitegeeza nti nze Kasinje bwe mpanga ndi corrupt n'omulala ne institution yonna ebeera corrupt. Kakati bwe tutuuka awo nfuna obutakkaanya ne bannanga babeera ku guno ne bagamba kirabika ogezaako okuba defendinga kubanga abantu bo nedda. Anti bagamba omulya mamba abeera omu. For example recently ebintu ebikwata ku nguzi n'okugenda ku parliament navaayo ne ngamba nti okulwanyisa enguzi
n'abavubuka okuvaayo ne bagirwanyisa ne bagyogerako ne bakola kiba kituufu naye ekyokutambula nti ffenna tugende ku palamenti oba mugende ku palamenti ekyo nakigaana nze ng'omuntu kubanga waliwo emitendera oba waliwo gundi ebintu bingi bye tusobola okukola nga tetugenze mu palamenti lwaki nayogera bwe ntyo kubanga Kenya bakikola naye ng'olaba ebintu ebyayonoonebwa okiraba kati nze post zange zali zigamba tuprotectinga tutya abantu obutagenda overboard ne bonoona ate ebintu eby'abantu abalala just that naye ekikwata ku kwogera ku nguzi naddala mu kitongole ekyo nvaayo bulungi nenkyogerako broadly n'okyogerako kati abantu bakwagala nnyo kyenzikiriza nga nze omu kubakwagala. So salute. You cannot imagine. I have a salute. Okay, once a soldier is always a soldier. Kakati afande. Kakati abantu bakwagala tukwagala. Kati oyo Shema village Jova. Shema district. Shema district Jova. Je nkumanyidde nti Jova kulachi. Jova. Abantu ne bagamba nti kati tukulonda. Yes, you're retired and you're like omuntu waffe ne bagamba omuntu waffe tukyamwagala. Osobola ogenda ne wesimbawo okutereza ebintu wanje. Oyogera kuki? Kucha politics kwesimbawo. Okay, lwaki nedda? Nalibadde njagala kugenda mu palamenti eyo. Okay. Nange mbeere mu bantu abateesa okulaba nti eggwanga lyaffe liva ku leve eno ne ligenda ku leve endala. Era nkisobola. Naye politics kati okugendayo kiba kyetaagisa ebintu bingi nga mwotadde ne resources. Bw'ogenda Shema kati ndowooza municipality yokka bw'oba toyina obukadde buli waggulu wa obukadde 5 oba omala ebiseera. Kakati sente ezo bwe mbanga nziina lwaki siziteeka mu bizinesi yange eno? So you feel like obulamu kati buli personal buli match. Neziteeka mu kampani yange nengula motoka nengula uniforms netuteeka mu concepts endala netugenda mu bintu bya technology you know for protecting people bulambo bwonna buli awo naye nga ngenda nga nsaasaanya nziwa abantu sijja kisobola ekyo okujjako bwe baba nga beetegefu okugenda ne bampa akalulu nze nga sitaddemu ssente awo nja kubakiikirira abeshe bamuwulidde ka promise kaze ijja kati mwe mukole ekyetaagisa. Okay, ku social media kwoli kwensingira okwagala ennyo wano mweno side mba nkutyamu katono. Naye ku Twitter awo nsinga nnyo okwagala oli baddeko insulted because at your age omulimu ogwokola tetwanete tukwagala bwe tuti. Naye wali baddeko insulted nogana naye abaana leero wano bampisizaamu eggaali nebikuluma. Ebyo bibeerayo. How did you feel? Like wawulira ngo yagava? Okusooka nawulira bubi, nawuliranga bubi. Okay. Lwaki omuntu anvuma bw'ati, you know. Naye society, even society bw'oba omanya abantu katugambe mu kyalo mu byalo gye tuva n'omanya nti ono mutabani wa gundi oli muwala wa gundi oba ki omwana asobola okuvuma ate ng'omumanyi oluusi wamuweererako ne fees omwana n'akuvuma n'abaana be tubeera nabo mu maka ayinza obutayogera kigambo kibi naye oyinza omugamba agenda okole bwoti n'akola bwati n'agamba n'omuleka so ekyo nkimanyi era kati ovuma nensirika nensirika oba oli awo nenjogerayo ekintu nenkyogera mu ngeri mpulira bagamba bw'okulobeera n'entondo naye mbadde natera okyogera bw'oyagala kyogera mu ngeri ya ntondo naye ebiseera ebisinga you are not obliged nti olina okuddamu omuntu ye bw'aba azze n'amaanyi gwe mulage nti tokirabye nakiraba owulira otera okwogera ekitegeeza oyogerawo butonotono weka n'okiyita n'okivaako kubanga oli abamwana naye oluusi ebiseera ebisinga oluusi tugenda mu DM kati nga gwerake bw'oba oyogedde ekintu nga si kirungi
genda ku DM n'ogamba ye lwaki oyogedde bwoti ate ogenda kulaba omuntu mulala muntu nga mulala omuntu abadde akuvuma ate nakugamba nsonyiwa afande badde byalwali something like that mbadde ku social media anti yewe ez'omumba nze amagezi gembawa era maze ebbanga nga nakyogerako olina okumanya lwaki oguddewo akawunti bw'ogenda ku Twitter n'ogulawo akawunti n'ogenda ku Facebook n'ogulawo akawunti olina okuba n'ensonga lwaki ogenze ku social media. Nze nagulawo akawunti nga nkyali director wa Interpol njagala abantu bamanye Interpol kyetegeeza Interpol kyekola awo wenatandikira kati bw'ogulawo social media account nga yakuvuma ng'omulimu gw'owulira okuvuma kulese ku social media ndowooza oba tumanyi ensonga lwaki oli ku social media. Social media eno tuyigirako ebintu bingi. Social media atalina mulimu osobola okufuna ssente. Waliwo abaana bakola ne millions ku social media. Olunaku okola millions 3 million 4 just ku social media. Naye gwe ogenze ku social media kuvuma. Ekyokubiri njagala omanye nti social media kyoteekako emyaka eyo mu maaso bakyagikubuuza okyali ku university okyasoma oba osuubira nti ogenda kukola ekintu bwekiti naye luliba olwo ng'ogenze kusaba omulimu basooka ne batunuulira social media accounts zo ne balaba ebintu byokola ki byowandiika kakati gwe bw'obeera nti ovuma abantu abakulu ovuma abantu abavunaanyizibwa ovuma buli kimu n'ovuma embwa n'ovuma buli kimu byonna ku social media era oyinza okusubwa omulimu nkitegeera olw'okuba nti balowooza nti oyinza kuleeta empisa mbi. So when you are there tolowooza nti olw'okuba oli impersonal omuntu takulaba takumanyi gy'oli takola ki n'olowooza nti tekijja kuaffectinga. Njagala tukozese social media responsibly mpozi n'ekyokubiri tomanya social media erina kyekuweereza nfuna ki ku social media olina okuba nga okimanyi. Ate abapoliisi kozi mpuliranga bingi ebifuluma ku poliisi. It is normally simple advice gyempeereza bannaffe abakyali mu poliisi. Njagala ku lwekolinga ebigambo bya General oba Major General retired Gregory Mugisha Muntu. Waliwo ekigambo kyeyayogera era nakiwandika ne mu kitabo kyange nekiteekamu ne mukootinga n'agamba nti byokola what you do while you are in there. Bw'oba ofulumye lowooza ku olunaku lw'olibanga toli mu uniform. Kati siri mu uniform. In fact nabadde njagala was it normal for you to see me nga siri mu uniform? Era ebifaananyi byange ebya nga ndi ngoye za civilian byatandika nga amaze okuwummula naye ebifaananyi byange ebingi ebisinga 90% byonna nabeeranga mu uniform. Lowooza nnyo ng'ovudde mu kifo ekyo. Kati siriyo. Kakati njagala okubemu ekifaananyi nga navaayo n'erinnya nvuga ngenda mu tawuni ngenda wa mu bifo bingi naye munanga abantu oyinza okulowooza nti mbadde nabo okumala emyaka n'emyaka. Kale njagala olowooze nze kati nsurvivinga lwakuba nti abantu banjagala bansaamu ekitiibwa nange mbasaamu ekitiibwa. So bw'oba okola omulimu gwo ng'oli mu poliisi njagala ojjukire olunaku olwo lw'oluba ovuddemu tokyalina escorts bo tokyalina motoka zo ze watambulangamu ffe nga tutambula mu motoka ezo n'abaserikale naki kati obasanzeewo wano bwe nva wano nyingira motoka yange eyo nenvuga nengenda. Kale ekyo kye njagala bategeere bw'oba omulimu gwo gwetaagisa kukola ebyo by'olina okukola ekirungi by'okola byonna birina amateeka agabifuga. Kati gwe goberera amateeka agakuweebwa kukola omulimu gwo kubanga nange amateeka ge nagoberera. Naye bw'ogenda n'oteekamu ebibyo ono omusibye n'omutwala mu kkomera naye n'omusangayo n'omutulugunya kati awo oba oyongeddemu ebibyo. So ekyo kyenjagala bategeere era bagobere. Olina akatabo kewawandiika? Ennyaba. Chosen. Ennyaba. Bananga akatabo ako kali so exciting kufa abamanyi okusoma. Nze abuuza nti kakyaliyo ku katale. Kakyali ku katale? Kakyaliyo ku katale
Copies nkyazirina. Okay. Copies ziri mu bookshops, bookstores, zisinga Aristoc, ku airport. Okay. Uganda Bookshop. Yeah. Book Point e Bugorobi. Okay. Waliwo bookstore ya African Studies ku Uganda Museum. Nembalala tokainayo mu Aren Interiors abembalala musobola ogenda yakatabo ne mukafuna. Nange kenyini osobola kunkubira osobola nenkakutuusaako era nze nka deliveringa ne boda nga sikusabye na sente. I thought tyotuuka. Yes, sikusabye na sente. Mane manyo otuuka. Kitegeeza tusuubireyo something like a movie or akantu akatonotono bwekatono. Kyeplaninga kukola kulaba tukateeka ne tukola audio. Ne tukola kali audio. Omuntu atasobola kusoma asobola kasomesa. Nawulira gundi. Yeah. Okay, obudde tabeera mukwano gwange wano mu 21 questions nga bulijjo omuntu mba nkyayagala okubeera naye mba nkyamunyumira moso ku bantu betwagala kati nga Mr. Kasinje. Naye nze Lucky era nga nkakasa nti ebibuuzo biri mu kimu ku celebu wo Mr. Kasinje obitegedde. Oyina akatale ke kamangu. Akantu akalala tesobola okulekayo. Kale abanjagala mbasiima nnyo era njagala kubeebaza olw'omukwano ogwo era nange nja kukola buli kimu kyonna ekisoboka okulaba nti nange sibayiwa. Okay. Ndowooza ekintu kikulu buli omu okubeera n'empisa, ekintu kikulu buli omu okubanga buli kimu kyakola akola accountability. Gwejjukira nti oli ku nsi olina olugendo naye olugendo olwo buli kimu kyonna kyokola olina okubanga okola accountability yaakyo kubanga n'ekirala abavubuka this is your generation mugikozese bulungi osobola kufuna bingi ebisobola okukyusa obulamu bwo. Tokyusa mbeera oba n'okyuka embeera olw'okuba nti no toyina mulimu olw'okuba nti toyina gw'omanyi mu gavumenti oba ki. Bangi beetuusizaako bye baagala nga tebalina nagwe bamanyi. Kale lubadde olugendo lwange nze nagenda ne mu office mu poliisi nga sina na muntu gwe manyi naye nga olina okuba nga okkiriza nnyo mu abilities zo gwe ng'omuntu. Wekkirizeemu gwe ng'omuntu okole buli kimu kyonna ky'osobola okukola. Ndaba wano tulina waliwo president w'ekibiina avudde mu ghetto. He's the president whatever naye nga yeekirizamu. Tawulira emyaka n'emyaka ng'agamba nti his excellence. Olaba kwegamba nti ekintu kyayagala yakimanyi. Kale naawe omuvubuka bw'obeera eyo jjukira nti osobola okufuuka buli kimu kyonna ky'oyagala. Tokola ebintu ebikyamu olw'okuba nti osuubira tujja kufuna ekirooto kyo. Yes, ekyo mpozi kyensobola okugamba abantu. Amiina. Omwana njagala kumala naye omwana alina ka message kaweereza no social media n'agamba Mr. Kasinje afumba. Mangu ye oba nedda ewaka. Oyina family ofumba. Yes, nedda kyokka kyenjagala zagala explanation. Mfumba. Mr. Kasinje afumba. Light food. Do not explain. It's a yes, you do cook. No, I cook. Okay. Yes. Afumba bannange omulungi. Ali ku social media. Omulungi akozeko makeup wange omutafina makeup era nga gamusako MM Plaza F21. Mufune ku namba y'essimu 0755 14 kansubire mukwano onyumidwa program eno. Tusisenkane olunaku olw'enkya ne celebu omulaga tali mu matala mubuuza buli mu kimusula bulungi kwagala nnyo.